Diversion ya Catherine Kusaasira ne Bindeeba saagala kujoogera kubanga tenkwatako naye Sserugga. Saasira nnyo Sserugga. Mu muzannyo guno oba mu firimu eno olengeramu abazannyi basatu bokka, Kusaasira, Repi ne Bindeeba. Naye abazannyi bano abasatu balina gwe bafudde victim wakati awo ye Sserugga nga gwe taata w'abaana. Naye olw'okuba mukyala wa kimanyi toyina kyoli, toyina maanyi ga mu nsawo gamala, alabanga n'ekyokulaga nti asobola okwenda mu lujjudde. Kitono nnyo era si kivumo gy'oli okusinga obwavu obukuliko. Jjukira abantu bwe bakola diversions zino baba baagala public ekigule nti kituufu, oba baagala nnamba esinga obunene mu public ekigule nti kituufu. Naye nga mukyala wo tafaayo nsi kukigula nti kituufu, nti alwanira omusajja n'akawala akatuusa okuzaala. Kyokka ng'omusajja gw'alwanira sigamba nti wa byanfuna, naye era naye asavaivingira ku kugulu kwa kusatu. Omukyala gwagenzeeko n'amusanyusa ng'oyo amuwaayo akasente asavaivingira okwo, ng'oyo mukyala w'omuntu gw'alwanira. Kitegeerekeka Catherine Kusaasira bw'agenda ekisozi n'asisinkanayo abatuuze baayo, kubanga abatuuze baayo balinamu kasente, ne beesanyusaako public ne bwekitegeera nti mukyala wa Sserugga yeesanyusaako n'omu ku batuuze b'ekisozi, kisobola okutegeerekeka nti oba Catherine Kusaasira yeesanyusaako n'omu ku baminisita b'eggwanga, kisobola okutegeerekeka. Naye Sserugga n'omuwewula mu nsawo, n'omuwewula ne mu kisenge nti tagwanidde. Waliwo ajja okujja agambe maase bali babeera mu kuzannya bireeta ssente, naye ggwe era n'obeera n'omukyala nga ye alaba ne bw'agamba public nti yayenze tekirina buzibu kubanga already yafumbirwa Ssekibotte. Oyo Sserugga balina ebirooto nga batandika eyo mu gibrozi zaabwe, abavubuka abato 97 basudde abagguddewo ku Apirandi, balina ebirooto. Sserugga, Grace Kamatte, Semakula Waludde, Mayinja ne Lutaaya, bonna balinako gye bagenda oba balinako gye balaga. Naye Sserugga bw'atunuuliramu banne baatuuka, kubanga eyali badde ng'omunafu mu bbo ate nga naye kabejja ye Grace Kamatte, naye ng'alaba bonna baamuleka mayiro nnyingi nnyo. Si lwakuba nti yali munafu nnyo, oba si lwakuba nti yali tasaanidde oba tagwanidde, naye lwakuba nti ye yaddira amafuta agaalitambuzza eyiye n'agayiwa mu mukyala. Omukyala bw'atuuse waggulu alabanga n'okuba n'amunnyonnyola, kuba already oluusi basooka bikkaanyaako gwe ate akole ki? Munnaye tugenda zannyagala, naye ng'alaba ne bw'anaakikuleetera nti mukwano ŋŋenda kulabikirako mu mawulire ng'omwenzi. Jjukira amawulire public egula kisinga bunene, abagula ekituufu be batono. Ng'alaba ne bw'anagga nti ŋŋenda kwendera mu public egenda gunsalira nti ndi mwenzi, alaba ojja kukkiriza ate ogenda mumukola ki? Nga banne bali eri obulamu butambula nga bwe baabubala, ye ali eno yakwebera. Mukyala we yalabikira mu bulango bw'okwenda, oba yalabikira mu misango gy'okwenda. Obutambi bwe bumuyitiŋŋana ng'amaloboozi ge gayitiŋŋana, alwanira baki? Basajja, babeeka abasajja kibaleetayo kujjamba. Kale Finera ayagala tuition naye bumuwulya, era nabo obusavaivingira ku kwegadanga nga kaleese mawulire ke kali mu kifaananyi nti kalwanira, kuba kimanyi tolina kyogenda mumukola. Gwe walisoose ne weebuuza muka Lutaaya asobola okulabikira mu bubadi obwo?
lwaki first of almost bali bonna waggulu benkanankana mtalina businziiriro kumutunula mu kawompo. Lutaaya teyakasukanga bukasusi, Lutaaya yasikanga busisi. Mu bufunze Lutaaya yasookangayo waggulu n'akululako ku Irene amusemberereko. Ono Sserugga yakasuka buki? Bukasusi. Bannaffe abalaba misaaki bamayinja abakyala bo babawera n'endongo ne babagaa mutuule ewaka. Nga ye Sserugga amaanyi agatadde mu kupushinga mukyala we awanvuwe gwate bw'aba amuzaddemu abaana Sserugga bw'ataalya anaalira ku baana waakiri bba abaana banaalya. Kasuka mukyala waggulu. Mukyala bw'atuuse waggulu Ssemakula aba atudde anywa kacaayi ne mayinja ne Lutaaya nga munnaabwe Sserugga atudde awo babikkula social media. Muka Sserugga alwanira musajja nga bakimanyi muka Sserugga atudde waka naye ng'era gwe boogeddeko ya trendingira mu mawulire g'okulwanira omusajja ng'ate n'obutambi bwe mwe buli ng'agamba nze bannaye ku kino ŋŋenda kutabuka nnyo era bajja mmuseka bajja mmutunuulira bamugamba ogiwulira. Musaasire nnyo Sserugga ku bino ebigenda mu maaso ate mukole nnyo ssente basajja bannange. Ate abakyala temubakasukanga bukasusi mu bbanga mubasikenga mu busisi.